Buli stepmother ali eyo sembera. Buli mukyalo omufumbo ali eyo sembera. Buli yeetegeka okuyingira obufumbo sembera. Naawe omwana ng'oli mulekwa sembera mukwano. Wafiirwako mama taata sembera. Wafiirwako mama yekka mukwano sembera. Obubaka buno bwaffe. Era nga olunaku olw'olwaleero nkuleetedde Pastor Nakamate Juliet Jjuuko abasinga gwe bamanyi nga Pastor Jejje. Azze okututoolera bye yayitamu oluvannyuma nga mama we avudde mu bulamu bw'ensi eno. Azze n'atugamba nti mama we yafa nga wa myaka 3. Bw'atyo taata we n'awasa omukyala omulala. Stepmother we kyataabakola nga tekiriiyo. Stepmother we yabayisa bubi ddala nnyo ne kimuleetera n'okuva ewaka ku myaka 16 gyokka. Imagine. Myaka 16 n'agenda e Mutundwe. Era nagambye nti Mutundwe awo yagendawo ku myaka 16 olwo ng'obulamu bugaanye. Stepmother akola buli kimu okubazikiriza. Stepmother akola buli kimu balemesa obulamu bw'ensi eno. Naye badde yamufa ki? Ate abakyala namba 2 mwabafuukuse ekirala. Oyingiridde amaka g'omusajja. Omanyi bulungi nti omusajja oyo abadde mufumbo. Omanyi na bulungi nti alina abaana ne weewaayo n'oyingira mu maka ago. Lwaki mufuukira abaana ebizibu? Wali obaddekawo ne weebuuza singa abaana abo by'obakola babikola baana bo? Wali weebuuzizaako engeri gy'osobola okuwulira? Abaana bafiiriddwako mama waabwe. Ate gwe mifo ekyobbawe essanyu okubajja mu eri ennaku. Ogoba bagobe, okuba bakube, obonyabonya babonye. Bannaye kiki kyo? Bannaye mutongoze Katonda mu mitima gyammwe. Kubanga nze nabagamba omuntu alina Katonda tatya bantu wabula atya Katonda. Atya Katonda. Nze mbasaba obusungu buno mubajje ku baana. Wadde naawe omukyala ng'oli waka nga toli stepmother naye nga baawo anytime asobola okuleetera omwana. Wali obaddekawo ne weebuuza kiki ky'osobola okuzzaako, kiki ky'osobola okukola? Abaana abo babeera very innocent mu nsonga zammwe. They are very, very innocent. Oba tebabimanyi. Bannaye mu busonyiwe bumaama ne butaata. Mu busonyiwe buba tebulina kye bumanyi. Abaana abo bayise bulungi ne Katonda ajja kuwa omukisa. Abantu mubeerawo ne mukaaba ebizibu byammwe, bizinesi tezikutambulira, naye ng'emikisa gyo gyonna giri mu mwana oyo. W'omuyisa obubi oba ogisibye, w'omuyisa obulungi ne Katonda akiraba. Abaana baba mubagyeeko ebizibu byammwe, mubagyeeko entalo zammwe ze mwalina ne bamama baabwe, muzibagyeeko, bo tebaakimanya. Bannaye ba stepmother mweddeko. Mweddeko nze kyensobola obbagamba. Mweddeko. Because what is this? Omwana afudde, mama afudde, omwana mu kifo ky'okumuleka ne taata wa maleko ennaku. Bataata mubalogera ddala ne bawunga we bati. Lwakuba ffe tetukkiririza mu ddogo. Naye ate era ggwe ng'omanyi olina ebikolwa weebityo eno weefuula omutukuvu naye ng'abaana ba mujjawo obayisa bubi. Trust me, toyina butukuvu bwamu. Toyina. Kubanga mwe mutya abantu temutya Katonda. Nze nabagamba omuntu atya Katonda alina by'atasobola kukola. Naye mwe mutya abantu temutya Katonda. Now look at Pastor Jejje right now. Lwakuba nti ffe abalokole tusonyiwa. Naye singa tugambe muntu mulala yandibadde nga saazinasaana n'okuyimirira ne maama we ku mbeera gye yamuteekamu because oba yagenda Mutundwe nga myaka 16. That means n'okusoma kwe kwali bwe kutyo. Naye laba lwakuba era Katonda gw'alonze ne wookola otya. Tosobola kukotoggera muntu. Tosobola. Katonda omuntu gw'ayimusizza tosobola kumuteeka wansi. Yoyo Katonda gwe tuyina era byebyo byakola. Look at Pastor Jejje where she is right now. Kati wa mama waali kuki stepmother yamukola ebyo byonna. Bantu mmwe mweddeko nze kyensobola obbagamba.
Nammwe abaana bafiirwako bazadde bammwe nabagambye esa nakoze vidiyo ne ngamba nti tewali Katonda mbeera gy'asobola kuteekamu ng'amanyi tosaagiyitamu. So temwekubagiza musembeze Katonda mumufuule buli kimu kuba yeyajjawo bazadde bammwe that means asobola okubeerawo mu buli mbeera yonna. Mumwesige mumusembeze nkulayirira obulamu bujja kutambulira. So kankwe Pastor Jeje obeere nga weewulirirako ye obeere nga weewulirirako baziwe onaakaaba mpaka ddi. Nze nagamba omwami wange nze ne mukazi wa ssanyu yabeerangawo nga ssente talina nga ŋŋendako ku mikolo nze naŋŋamba naye gwe ssanyu olijjawa ne mugamba mukwano tesobola kubeera mu bulamu buno bwe buti bwa nnaku. Nze ndi mukazi musanyufu bamekanga essanyu lyo sitaani yalitwala. Ffe boolaba twakuba tuli bamulekwa twakaaba okuva mu buto ate nkaabe ne mu bukulu. Mukama yeebaze nakaaba okuva mu buto. Taata wange yafa nga nina emyaka 10 maama nga nina emyaka 3. Abo nabatwalanga nga buli kumakya mbatwala ku ntaana ne tufukamira ne tusaba nga batufulumya ekiro. Mukazi eyaddawo ng'atufulumya ekiro we mutuuse okulyako Spain yasaanuuse n'abafulumya ekiro ssaawa 6 gwa kiro ne mufuluma ebweru. Kwatira ku mukyalo oyo omukwano ng'alina abaana b'omusajja step mother wooli olwaleero osobola okusalawo okubeera step mother omulungi mu linnya lya Yesu. Kati nzize enkula sitaani asobola okukutikka ennaku olwaleero kankubire mukyala munange ogenda kugyeyambula. Sitaani asobola okukutikka ennaku okuva mu buto paka lwokula. Naye okyeyambula ekyambalo ekyo ogambe ekyambalo ky'ennaku nkyeyambula. Omugaya Mukama mpe essanyu mpe emirembe. Era nze kankubire nze omuntu yenna bw'aba oyo amanyi bwaka ebizibu nze saagala era olaba ku mwangu sitawanika luli navangamu nga mpuliranga gwe batisse kiro ne kiro naye kati ne bw'oba oyogera ebizibu by'omanyi okusekamu. Pasita lwaki oseka? Sigenda kwetikka bizibu by'abantu nve muli eri ng'akatebe. Ate buli ajja n'okaaba bannange gamba munna kidde mugamba njagala mukyala gw'ogenda okuriyetinga etayimu ye ey'okusanyuka. Nameka abagamba kisoboka gamba kisoboka. Kati bw'oba onaasanyuka weetikkula agazibu ogafuula abalabe ogambe gwe oli mulabe wange naawe oli mulabe wange naawe oli mulabe wange naye mwenna ŋŋenda bakuba era muyina expiring date. Alo bannange emyaka gyonna 16 obupangisa Mukama n'abunzijamu. Nenkwata ekisiimuula nensiimulako ku nnyumba yange. Siryerabira olunaku olwo mwami wange n'agula omufaliso nga gwa mazzi. Banaye Katonda bwakusanyusangako weesanyusangako. Omufaliso gwe twalinga nagwo nga tukwatira ku mukyalo oyo mugamba obadde okaabira ki? Mugamba otuziga twaki? Ate tebampadde ssente z'akameeza. Nze gwolaba siina ssente za nviiri. Nze gwolaba maama yafa sinaba mugenda ebyo sooka obizingeko olwaleero. Njagala obeera omukyala creatinga obulamu bwo nga bwanseko. Era sitaani mugambe osemberye era okulaba ku maziga. Kimugamba akiwulire mugambe mulabe wange osembye leero okulaba ku maziga gange togenda kuddamu galabako. N'olukuŋŋaana lwatujjidde mwebale dutegeka. Mwebale tutegeka no fear. Teri kutya advanced. Mukama yeebazibwe. Ate teri kusalendinga. Ate no retreat. We are advancing. Omanyi nagenda recently nali ngenda mu lukuŋŋaana lw'abakyala mbaawe wa Bakuli omubbi najja nga nina essimu yange bwe nti nkuba essimu bannange ntambula ntya ekisajja ne kijja ne kigikwata bwe kiti kinene bwe kiti kiina jaketi naye ne ŋŋamba owaayo abayaaye bano bw'obalumba bayinza okukuba naye ne ŋŋamba nedde no ssimu yange ne nfuluma emmotoka ne ŋŋamba bannange oba eddoboozi lyavaayo omuyaaye wuuyo
uyo antuteko essimu yange, uyo nagenda okulaba ssebo abasajja nga tebatayiza, ababoda ngenda okulaba nga addira essimu ng'agisuula mu bumuli bwa city oil ng'asigala adduka, yategeera enduulu gyenkubye egenda mutayiza bamuttirewo. Kyennoonya kyange mba ndi awo ng'ababoda bagikwata nga bagindeetera, tuweeyo ky'otuwa, naye nabo baalina chance ogitwala, naye Katonda n'akola atya? Kankubulira buli kyogenda okusaba olwaleero kikyo, you are entitled to. You are entitled okutuula mu maka go n'ogawangaaliramu. You are entitled okuzaala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Abaana bo bali entitled okugenda ne basoma ne bamalako. Oli entitled okuzimba ennyumba n'olya ku mizabbiibu ze. Oli entitled okusimba olusuku n'okola otya, n'olya ku mizabbiibu zaamwo. Olwaleero buli sitaani kye yali yakugjamu ogenda kiddamu. Amina. Buli kye yali yaggobamu ogenda kukiddamu. Kitwala kutegeera upstairs zino. Obwongo ne bukola butya? Ne butegeera ne bumanya no. Muganda wange yasasula. Muganda wange yakola atya? Yasasula. Muganda wo Yesu yawangula dda omulabe. Era katulinze kimu, sitaani musiba ku mpingu kumutwala mu nnyanja yakanaki. Tuyinayo akalake tugenda omukola. Tujja kubeerako n'ennaku 10 nga tufuga, nga bamusibye, nga bamutadde mu bunnya. Emyaka mmeka? Buuza munne ebyo by'obimanyi. Agambye atya? Tabimanyi. Bwe buzibu. Alinayo emyaka 10 nga bamutadde mu bunnya, nga tufuga, nga bamulaga nti singa tewatampalinga omwana w'omuntu bw'ati bwe yandibadde. Ate bwe tumala bamukwate n'emizimu gye gyonna forever and ever. Kale akuviireko ddala nga bwe waba ku bbeere lya nnyoko naawe oyingire eggulu.